baganda baffe baleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero bakomezeddwawo mu kkooti. Olwaleero essaawa zibadde ziwera 5 ez'amakya g'olunaku olwange nakusomwezi 24 April omwaka 2026 abasibe ab'ekibiina ki The National Unity Platform ne batuusibwa wali ku kkooti e Kanyanya ku Kawempe Magistrates Court. Wabula bano olutuusiddwa kibadde kisuubirwa nti at least okuwulirwa kwa beyiro kwandibwawo olunaku olwaleero, era abamu ku bo nti babadde bakubanga bafuluma, wabula bano kibabuuseeko. Wabula wakati nga tebakkiriziddwa kubeera nga balaba namulamuzi kubeera nti bwabaawo okuwulira ku misango gyabwe, baguddewo ekigwo. Ojja kujjukira nti kkooti ensangi zino tekyakkiriza bannamawulire munda yadde okuyingiza akasimu okurikodinga audio. Wabula omu ku balooya b'ekibiina ki National Unity Platform ekintu kyatugambye olunaku olwaleero, bangi amatu gaabwe baganye okuba nga bagakkiriza, era abasinga baguddewo ekigwo. Oluvannyuma lw'otugamba nti Chairman Nyanzi oyo gwe mulaba ngongezayo mpaka nga 15 omwezi ogwokutaano tujja kukomawo wano okuwulira abajulizi ba gavumenti. Era gavumenti egambye egenda kuyita abajulizi babiri, omuli omusirikale wa poliisi Soma Armstrong ne Chairman Nyanzi. Abajulizi ababiri bwe bagenda okuleeta kola olunaku nga 15. Yes, you heard it with your own ears. Munamateeka wa NUP lawyer omulongo agambye nti gavumenti abantu begenda okubanga ereeta ng'ennaku z'omwezi 15 May mu kkooti okulumiriza abasibe ba NUP. Omu ku bantu abagenda okuleetebwa ye mukulu muganda wa Bobi Wine, Chairman Nyanzi, era yagenda okujja ku sayidi ya gavumenti ng'omu ku ba witnesses abalumiriza banna NUP. Ontegedde bulungi. Kati kyenkoze nga YouTube channel ya AGALIWO, nkutte nenkutambuza ebigere nenkuzayoko olunaku Chairman Nyanzi lwe yakyazibwa ku mukutu ogwa Sanyuka TV wali ogutwalibwa NBS Next Media. Omukulu bwe bamukyaza ku TV, jukira yali yakamala okubanga akwatibwa, era nga wali wayisa akaseera bwakomawo n'akyazibwa ku TV. Yakyogera lunye nti yewe baali bamukutte, abasajja bamubuuza ku mannya g'abaana abaali ku parade evaako n'omusango gwa unlawful reading, n'agamba nti amannya g'abaana gonna ge yali asobola ye Chairman Nyanzi amannya yagawaayo. Nga bakubuuza ki ku parade eyo? Baali babuuza abantu abaagirimu nti bonna mboogera amannya gaabwe. Paredi kamegere nga bambuuza amannya gaabwe bonna abalimu. Tebandaga bukyambu bwa paredi nga bandaga nga bageza kumbuuza abantu, bambuuza bubuuza abantu ki abaali nti njogera amannya gaabwe gonna, nengezaako okubabuulira amannya agalimu bemmanyika abatonotono. So aba security wababuulira kugamu kumanya? Exactly. Didn't you expose them? Why not expose them? Cameras expose. We do expose the things for which you think you put them to a risk of being arrested. Bigambo ebyo biwulidde era obitegedde bulungi. Njagala okujjukiza nti abasibe ba NUP emisango gye bali mu kubbinkana nagyo kwe kuli omusango gwa unlawful reading oguva ku parade eyo. Chairman Nyanzi yennyini we yali asibiddwa gye yawaayo bwino ku yo. Kati ate gavumenti egenda kumuleeta ng'alumiriza aba NUP. Kati Gabriel Bule munamole wa The Daily Monitor
atulise n'aseka oluwulidde ebyo n'agamba nti Ssaabakunzi baamukunga dda. Ojja kujjukira nti Chairman Nyanzi okuva emabegaawo yabadde akola nga Ssaabakunzi not until recently we baakyusa position eyo ne bagiwa omukulu omulala, but Chairman Nyanzi yali akola nga Ssaabakunzi oba mobilizer mu kibiina ki National Unity Platform. Kati Gabriel Bull oluwulidde nti gavumenti Chairman Nyanzi yagenda okuleetebwa okusobola okuba nga ate ali against abasibe b'enkyukakyuka. Gabriel Bull asese. Dr. Nalukwago muna NUP lukulwe alina explanation gyakoze mukazi wattu okusobola okuba nga agayagayamuko ensonga naye nga bw'azirabye zizze lwakuba bamututte kaguddeyo. Dr. Nalukwago okusinziira ku kunnyonnyola kwe agamba nti people are misunderstanding the Nyanzi issue and taking it out of context. Legally, court can summon anyone to be a state witness as long as they believe you have relevant information to the case, and you cannot refuse to go since it will be contempt of court. Let's give Mr. Nyanzi grace until the case unfolds. They will put him up. We shall hear his testimony. Let's not be fast to blackmail. A lawyer can guide more on this. This is as far as I know. Kati oyo ye Dr. Nalukwago omukuba na NUP ng'agamba bannange nedda Chairman Nyanzi mwe mumufunye mubi temwanguwa kubeera nga mumusalira musango. Kooti ye yamuyise ate kooti we kuyita tosobola kugaana. Kati muna NUP omulala mwana mulezi amanyiddwa nga Pius Jadwa n'amugamba gwe nno Dr. Nalukwago tandika okwogerera wano kasasiro. Awandise n'agamba rubbish oba kyoyita kasasiro mu lulimi Oluganda. Kugambye bana NUP batandise okubanga batemaganamu ebiwayi. Abamu bagamba nti Chairman Nyanzi kiryoke agende, wabula abalala bagamba ate agendayo atya nga agenda kubanga akomerera bannaffe aba NUP. Amwana mulezi amanyiddwa nga Taps alina obubaka bw'awandiise awo abadde ayanukula Dr. Nalukwago. Namugamba nti can't he come clean? Do we have to wait until then? If he's part of us, why wouldn't he disclose what he stated so that the situation is prepared for beforehand? Have you projected what will transpire during cross-examination? Kati yatabzi nga awakanya Dr. Nalukwago kubiri byabadde ayogera ng'agamba nti tasobola Chairman Nyanzi kuvaayo kati kale n'abaako byayogera n'atunyonnyola na biki bye yateeka mu statement. Era tabzi nga abuuza Dr. Nalukwago nti mwalowoozezaako kiki ekinaabeera mu kkooti? Mwakirowoozezaako we banaaba batandise okusoyaasoya Chairman Nyanzi ebibuuzo eby'okumukumu? Ko Dr. Nalukwago, these people want to disorganize us and we are falling for the bait. This is politics 101. He has a lawyer who will prepare him for the court session. Kati Dr. Nalukwago n'agamba bannange banna NUP bannange mbasaba temujali kana kaseera ke tulimu kabi nnyo. Abasajja baleese peesa ne baliteekawo bali mu kulikozesa wabula epeesa lijja kutukuba. Buno obudde tetwanditandise kubanga tweyawulayawulamu olw'okubanga bagambye Chairman Nyanzi agenda kujulira against bana NUP. Pius Jadwa asiibye mukamba olunaku olwalewo omusajja yeesimba ku kadi ya NUP wabula leero awandise n'agamba tujja Chairman Nyanzi agenda tulaba kimafiya. Bigambo bya Pius Jadwa bw'amaliza n'ateekawo ekifaananyi kya Chairman Nyanzi n'agamba okay. Awandise n'agamba Chairman Nyanzi okay. Ng'alinga amugamba nti sebo Chairman Nyanzi ogenda mu kooti sebo taata. Ogenda mu kooti ng'olumiriza banna NUP. Mwana mulezi amanyiddwa nga Tabs musajja nnyo wa nkyukakyuka era wa NUP nnyo. Awandise n'agamba nti Chairman Nyanzi should come clean and tell us what statement he recorded when he was arrested for that parade. At this point, we may not know what we are dealing with, but I can authoritatively say that the state is mainly relying on Nyanzi's statement
to persecute our comrades. Kati ye tabs ekintu kyasinze okubanga ateekako amaaso agamba nti Chairman Nyanzi yandivuddeyo n'ayogera n'abeera wa mazima n'ayogera na biki bye yateeka mu statement lwe baamukwatako ku lw'ensonga y'emu. N'agamba nti essaawa zino tuyinza okuba tetumanyi kiki kye tuli mu kudiiringa nakyo wabula njagala okwogera amazima nti ku sayidi ya state eyinza okuba nga statement yokka enaakolebwa Chairman Nyanzi gye bayinza abasajja okuba nga bayimirirako ne basiba abaana oba ne babasindika oba ne babasalira ekibonerezo in that line. Kati wewetegerezaamuko waliwo okukeera nga womanyi ebimu ku bibuuzo ebisobola okuvaayo naddala ku situation ng'eno eri mu kugenda maaso. Mujjukira Chairman Nyanzi we yakwatibwa. Chairman Nyanzi yakwatibwa era n'abuzibwawo mwaka oguwedde. Wabula bw'abulawo Chairman Nyanzi ojja kujjukira ye yali kamanda wa parade oba ye yakulembera parade eyo. Yakwatibwa wabula oluvannyuma n'ateebwa. Wabula oluvannyuma tewaliwo misango gyayogerwa direct egyali giguddwawo ku Chairman Nyanzi. Era ne gye buli eno ebbanga lyonna abadde bweru. Newankubadde nti waliwo banna NUP abawererako ddala abagombebwamu obwala ku lw'ensonga za parade. But Chairman Nyanzi yali komanda wa parade eyo. Wabula wamala okufuluma yakyogera lunywe nti bannange nze amazima amannya nagawaayo aga buli kiisi gwe nali nsobola okuba nga nzijjukira mu mutwe gwange eyali ku parade eyo. Ojja kujjukira nti omusango oguli mu kuvunaanwa bano bonna gwe musango gumanyiddwa nga ogwa unlawful drilling oba okukola duyiro ow'ekinnamagye. Bye biri ebifaananyi bye mujjukira nga bambadde red ng'ate Chairman Nyanzi ye ayambadde white ng'abakulembeddemu mu maaso. Kati ekibuuzo Chairman Nyanzi waanajja anaayimirira n'avunaana oba n'awaayo obubaka obuvunaana banna NUP banne oba olunaku olwaleero we baleeteddwa mu kooti tesobodde kubanga etuula mu butongole. Basindikiddwa ne baddizibwayo ku alimanda paka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja. Era olwo olunaku Chairman Nyanzi lwagenda okujja okuwaayo obubaka oba obujulizi. Kansoke nkulage ku Alex onabeera Kato muto wa Alex Waiswa Mufumbiro nga tunnyonnyola ku bimu nga bibadde ku kooti. Straight awe ngenda kubanga nkugattirako ne lawyer direct then tugende kukiddako okusinziira nga bwe birabise olunaku olwaleero ku kooti. Naffe gye tuli bulungi. Ate otubulye ku musango gwa mugandawo kuli gutya gutuuseewa? Ngera bwe tutambula wano we tuli ogusooka omulamuzi era nga bulijjo tasobodde kubeerawo ali mu liivu. Liivu nali manyi bagigaba bala oluvannyuma lwa myezi ng'etaano naye liivu za wano zisusse naye ali mu liivu kati kitwale bwe tutyo. So akomawo ajja kubaawo ennaku z'omwezi nga 15 era lwe batuuza ku musango gwa Waiswa gwaliko gwazaaweremba nagwo gwa inciting violence I think oba okukola biki. Then omulala ogukulibwa A1 Eddie Mutwe paka abalala to make 21 bingi ebirumira. Ekisooka nga mukitegedde olwaleero tuli mu nzikiza omulamuzi buli muntu yenna yamugobamu mu kooti. Ekyokubiri owa kamera yenna yabagobamu. Ekyokubiri era ekirala ekikulu ekiri ekyewuunyisa state egamba titwetaaga kuweebwa bbeero kubanga omusango guno guli lwedde okuwulirwa, naye oludda lwaffe lw'abalooya ebbanga lyonna luze lusaba fayiro eyo nga tetuweebwa. N'omulamuzi n'atuuka n'agwasembayo n'agamba nti bannaye disclosure ebeerewo ne sayidi eno ebeere ng'erina fayiro eyo esobola okumanya ebigirimu n'okulaba engeri y'omusango gye gunaatambula, kubanga ffe tusinga okwagala omusango guno gutandike okuva August. Omusango guno gwaggulwawo
kati saawa zino tutandise n'okuyingira May teguwulirwanga. N'olwekyo omulamuzi ayimiriza kkooti olwaleero n'agamba abalamu sayidi ewaaba basooke bafune fayiro bagituwe tugiyitemu tubeere nayo kye bayita disclosure then yawe ruling ye kubanga leero tubadde era tuze kufuna ruling ye ku bbeeyi. Leero tulina emisango ebiri wano ng'era bwe zibadde zijja. Esooka ye fayiro wayiswa kwavunaanibwa ng'ali bw'omu omusango bayita incitement to commit a felony gwe baali bamukyajingako era nakawa lwawogoba ne guleetebwa wano. So ogwo guli wa chief magistrate owa kkooti eno gwe gusooseewo ku makya ga leero, naye chief magistrate tutegeezeddwa omulamuzi munne aguma asiimwe nti chief mulwadde tasobodde ali ku leave yeewaddemu leave tasobodde kubaawo leero. Era omusango ne gwongerwa ennaku z'omwezi nga 15 ogwokutaano omwaka guno ssaawa 4. Naye tugezezzaako okusaba kkooti eragire obeekako esiteeti oba omuwabi wa gavumenti atuwe obujulizi bwonna obulumika wayiswa Alex Mufumbiro kubanga guno omusango mukadde kuva lasitiya mu gw'omwenda guvunaanibwa wayiswa kkooti ze zikyuka. Big credit to my brother Helper TV. Kale kati awondoza katusembule bigere tuvirewo ddala twolekere mu Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda. Olunaku olwaleero still ennaku z'omwezi 24 April mwaka 2026. Leader of opposition Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero atutta akadde n'abaako ebintu by'asomesezza speaker. Wabula bino abimugambye mu mutima naawe gw'osobola okuba ng'omanya okusinziira bw'ogenda okuwulira wano. Olw'ensonga nti leader of opposition Joel Ssenyonyi tabadde musanyufu yadde eddakiika emu ku bigambo ebyayogeddwa speaker olunaku olw'eggulo nti speaker ajja kulya oba yamira dda opposition nga ne mu parliament eddako ey'e12 agenda kubanga agimalirawo ddala ne sekumalawo yenna. You see, yesterday you were at a birthday party. I saw news outlets report that. You made an interesting remark. You said that in the 11th Parliament there is no opposition because you have swallowed it. And for the 12th Parliament, you said you're going to wallop it. That was already corrected before you came. Honourable Speaker, allow me to raise my complaint because I came here. I don't know what was said at that point. And for me, I found that problematic. Because you see, we are here statutorily. That's why we have an entire shadow cabinet. And you see, Honourable Speaker, the problem with remarks such as these ones, now we are debating the budget. Cabinet ministers have been given room to speak, a couple of colleagues on the other side. My colleagues on this side, they have been struggling, and you're not giving them chance to speak, colleagues on the opposition. The public out there might misconstrue to say, maybe that's what the speaker meant. This opposition will swallow it. How? Not giving them room to air out their views. So I think we need to be careful how we say things. But also, look, we are here together. Now we are discussing the budget. This budget concerns all of us. It's not enough when the leader of the opposition speaks. These people also represent constituencies. And the way we are according time to all cabinet ministers, to colleagues in the NRM, to air out their views on the budget, I think the same should happen for opposition MPs. At the end of the day, the majority will have their way, but it's important for the minority to have their say. I thought I should give you that feedback, our leader, who is meant to be a neutral arbiter. Bigambo bya leader of opposition Joel Ssenyonyi abadde tasalikako musale. Nkugambye abadde yanukula speaker ku lw'ebigambo byayogedde eggulo ku Kabaga. Speaker we yagambidde nti opposition najimira mu parliament tekyalimu. Kati nno olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi amugambye nnyabo nakuwulidde ku mukolo gwe wabaddeko ng'ogamba nga wamira opposition era bw'ogenda okugikubakuba mu kisanja ekiddako. Wabula n'amugamba nti kati speaker kwe kuddamu Joel Ssenyonyi nti ebyo nabyogeddeko dda naawe tetubiddamu. Ko Joel Ssenyonyi nedda nnyabo nze sibaddeewo ndeka mpe submission yange. N'amugamba njagala okutegeeza speaker wano tuliwo mu mateeka. N'amugamba naye speaker bwe mugenda mwogera ebigambo bwe bityo obuzibu obuli ku bigambo nga bino tuli wano tuli mu kuteesa ku budget. Okkiriza abaminisita abamu ne boogera
n'okkiriza banno okuva ku saidi NRM ne boogera. Naye kati abantu ba bulijjo we bawulira ng'ogamba nti opposition wagimalawo, kiba kiragira mu lwatu we tuba tuzze okuteesa wano n'owa banno bali saidi okubanga bateesa ffe ne mutatuwa kadde kakola ki kamala. Leader of opposition n'agamba nze osobola okuba ng'ompa space n'enjogera nga Joel Ssenyonyi kuba nze nkulira oludda oluvuganya gavumenti, wabula ne bannanga ab'opposition balina okuba nga baweebwa obudde okubeera nga bakola ki nga boogera. Joel Ssenyonyi n'agamba speaker nti nedda nyabo, tulina okubeera abeegendereza ku biki bye twogera olw'ensonga nti abantu batutunuulidde. Era Joel Ssenyonyi wagambire n'ogambira nti wano mu Parliament tetuli bakyereeta, walibula tuliwo mu mateeka. Kati ambyako nsoze n'ekusampulingako but copyright ebadde ejja kunkuba. Oyo ye mubaka Ameria Kyambadde. Gye buvuddeko yabadde ku mukolo nga ne Dr. Hilderman wali ku mukolo ogwo. Uyo Dr. Hilderman omulengedde. Ameria Kyambadde najja ng'adigira kayimba akamuwaana, wabula akayimba ako nga kayimbwa Hilderman. Kyokka nga Ameria Kyambadde yakubye Hilderman n'amugjayo mu ntebe. Kale eyo tuveeyo. Omukulu gw'olaba ku screen ye chairman oba vice chairman wa NRM mu Kira division omukulu tulina Omugisha Jackson. Yabadde naye n'akaaba oluvannyuma lw'embeera eri mu kugenda maaso obukonteyina okubeera nga butwala. Era kigamba nti omukulu bukiyosiki bwe abasajja baabumenyemenye. Kati yavuddeyo ng'agamba naye kati ffe ab'NRM naffe ekyambe kya Mukamwana kitukwatiddemu. Bannange olunaku olwaleero njagala okuzzaayo mu history ekifaananyi ekyo kyolaba kya General Gaddafi we yali ng'ali ne General Museveni. Omukulu Gaddafi mu mwaka gwa 2008 alina statement gye yakola, yagamba nti revolutionaries do not retire. Oba osobola okukivunula nti bali abasajja bannankyukakyuka bakaguje tebanyoka. Kitwale nga bw'okitutte bigambo byali bya Gaddafi. Awo tuvaawo omukyalo oyo ye Meera Ruparelia. By the way bamulayiza okubeera ngadda mu kifo kya Rajiv mumujjukira kati omugenzi mutabani wa Sudhir eyava mu bulamu obw'ensi eno. So omukyalo oyo Miss Meera Ruparelia yazze mu kifo kya Rajiv era awo yabadde alayizibwa gye buvuddeko nga member of the Victoria University Council mu butongole. Sajja kubanga representing the board of directors okubeera ngadda mu kifo kya Rajiv Ruparelia. Kale eyo tuveeyo. By the way gye bivuddeko, I did share with you guys. URA baagwa ku musimbi oguwerera ddala obukadde bwa $10. Ekyo kimmanyi mwakitegeera. Kati waliwo ofiisa nti yagwa ku ssente ezo. Sente zaali z'amankwetu nga bali mu zikukusa. Ne bagamba ofiisa bamuwe enguzi ya bukadde 3 aleke abayaye bayiseewo ensimbi zaabwe. Yagaana enguzi ya bukadde 3. Oba nfuna bulungi. Omanyi balina obukadde bwa $10. Obukadde bwa $10 mukwano gwange 10 buwera obuwumbi 37 eza Uganda. Kati ofiisi oyo wa URA eyagwa mu ddiiru eno nti baali bamuwa obukadde 3 n'abugaana. Kati wamma gwe baba nga babuwagoyinza kukolaki? Bannange abeebuuza Brian White of recent yaleeteddwa mu kkooti lwakuba embeera y'okero ebadde nnyingi nnyo nga amaaso ga kkooti gonna gali kwokero. But Brian White yoyo gw'olaba mu kifaananyi, he appeared before court recently. But this is a story that I also didn't give to you guys because we were taken up by a lot of events that were popping up here and there. So I want to tell you that mukulu Brian White yaleetebwako ko oluvannyuma musajja watunaddizibwayo.
kale mikwano gyange abasomesa bansomesa mu gavumenti n'ebiringa ebyo waliwo teacher pay system egenda kukyuka oba mubadde mukimanyi ministry y'ebyensomesa egenda kutandika okubeera nga abasomesa ebasasula abasomesa ba gavumenti bagenda kutandika kubeera nga abasomesa babasasula kusinziira ku budde bwe babaddewo ku ssomero nga basomesa. In fact lino etteeka ligenda kutandika Julaayi nga 1 balina obuma bwe bagenda okuleeta ku masomero nga gavumenti kyeyeyagala okwewala nti kubeera nga esasulanga fees esasula emisaala eri abasomesa wabula abasomesa ne batajja mu kirasi oba ne bajja mu kirasi ne basomesayo katono ne badduka. Kati okubeera nti omusomesa bamuwa omusaala ogujjudde balina okusooka nga okebera kukuuma ne balaga nti abaddengawo taamu yonna at least ebitundu 95 ku buli 100 eby'ennaku ezisomesebwa. Awo bwe bajja okuba nga bakuwa omusaala gwo ogujjudde. Abataakolenga ekyo mbu bajja kubawanga akasente nga katiniinya. Abantu ababadde balowooza nti okusengula n'okumenya ebintu by'abantu abantu abadde balowooza nti kiri Kampala mukwano gwange ekintu kyabuna wonna. Obutambi bw'oli mu kulaba eddakiika eno butambi bwabwa gye buvuddeko eno district ya Rubirizi. Rubirizi mumanyiyo kyekyo nno kyolabaawo. In fact kankulekereko ngenda kufunirako ko n'omutuuze ng'omu ng'annyonnyola. But I think I will call it a day. Thank you so much. Ninye natukunda mantini wa Rubirizi Ndekye Town Council itwe tulina kwotwembita kwitu hati itwe nk'abasuubuzi ba Ndekye bazire kutuhenda tutakafuniraho kuza baza kuhenda maramizo bataketegwire bwe tulina obusaasi bwingi munonga aryeru gitu ya Ndekye kusanga batukore ekintu eki tutakaganyirwemu babe batakatutebakanisaho kuza nkitwa mbakora haro mukatare baiza batubinga speed chachi yonka nibagira ngo babire babahire ebire babihinde sayezi kina itwandunyira muna wadde chatumara mani twarumizibwa munonga twayanga twenda government erongose ibintu byayo. Ale nzikiriza nkutegeze kuba naffe aba honey bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. We tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina
gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abasibe omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze Abasibe omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasibe omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.